Eby'Obugaga bya Museveni Byeyagula mu ggwanga lya America abanene mu gavumenti ye byonna bye bagula mu America biwambiddwa abantu tebagenda kuddamu kubirabako oluvannyuma lwa America sanctions yabataddeko obutaddamu kuweebwa visa kugenda mu ggwanga eryo nezo ezibaddeko zisazibwemu twabaamu omukozi wa gavumenti ya Museveni yenna addamu okulinnya mu America kiba kitegeeza eby'obugagga byabwe emye awo nno kino kyongedde okuwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tik era kyongedde okumusitula waggulu n'okwongera okulaga ensi nti olutalo lwaliko amanyi balulwana era alulwanye bulungi era bannayuganda basanyufu okuba nti alwanye bulungi okuba nga tutuusizza eno General Museveni ali mu kufeesa ali mu kuyeekera agamba bannange empedde gavumenti egenda era yatandise dda okubagana empawa wandika mbaluwa gano ag'enjawulo nga gasindikira mukulu munne Biden okulaba nga mutaasa addiriza ku mbeera naye ekintu kimwokya wabula Biden ebigambo akyabiganye so kulabe akatambi kano omanye nti ate Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu mulalamu era akazito kadde ku General Museveni kanene era essaawa yonna gavumenti ya Museveni egenda kubanga esigadde mu byafaayo nabagamba Kyagulanyi omulimu agukoze mwabaddawo ne muganda Kyagulanyi bwagende Bulaaya talina kyakola Kyagulanyi akoze omulimu mwabudde sanctions nga zifulumye empya bagenda kubaweereza list ey'abantu abo gavumenti ya America betakkiriza kuddamu kulinnya ku ttaka lya America ate nabategeeza nti America bwe kuteekako sanctions tekirinda Bungereza nayo kuddamu kugamba America ne banywanyi baayo bakkanya kyekimu so okubagoba mu America tekitegeeza nti bajja gende Bungereza kyeyagalire enkolagana ya America ne Bungereza eri etya enkolagana ya America ne Bungereza enkolagana ya America ne Sweden enkolagana ya Bungereza ne Denmark enkolagana ya Bungereza ne Norway enkolagana ya America ne Turkey abantu bonna abatambula na America kasa America ekusako sanctions ne kutekako envumbo kitegeeza nabali banne baba jukutaddeko bana basajja beyagala mu ggwanga lya America nabategeeza balina mu amayumba nabategeeza amakaga bi mu ggwanga lya America okugulamu ennyumba wetaaga emitwalo wakati wa 5 okoma ku kakadde n'okweyongera waggulu ejja $. Ezo sente bazirina gotebereza omuntu wakwatira $1 million 2 n'agula ploti mu kibuga wakati ng'agenda kumenya wazimbewo $20 million. Kyaki muganda ogula ennyumba mu America yakakadde akamu $1. These people are very rich, I'm telling you. Kabaina sedeza abanansi. N'eby'obugagga byabwe ebiri mu ggwanga lya America be restricted byateereddwako na by'envumbo tebasobola kubiddamu kubyegazaanyizaamu ate nga n'envumbo eno tekoma kwabo bennyini ne famire zaabwe n'abantu ababali okumpi sanctions zino zibakwata gwe mulimu gwa Kyagulanyi gwakoze oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kumulundi guno oli bavayo ne beekaza nawula abakulisi bali omunsi ku sanctions zasooka gavumenti ya America ziyateekawo ne yeekaza twagala kyewamwe n'ebirala baganya okuddamu okugira ekigambo kyonna wamala balunabba bagezezzaako okunoonya interview kubamu ku bakungu ba gavumenti abalabikiramu era alipoota eyasooka enkadde eyasooka baganya okubaako kye boogera naffe tubagamba mugende mwazimba America yammwe eri Rwanda mugende e Rwanda bye mutakoze Uganda mubikoze Rwanda ebiri mu America mubikoze Rwanda mutambule mugende e Rwanda mbadde mbategeeza nti mu parliament ya Uganda Mathias Mpuuga asanze obuzibu buli bumu naye oyo olunaku lwakeera ku makyanga ayagala abeere n'emizimu byagenda okukola ne babaka ba parliament banne ebintu ne bisomolwa ne biyiika fa abali eno gonja wakalira abali ebbali tubako bye tumanya nga biri within the government kati olowooza Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamuli okumbi tebamanyi biki bigenda mu maaso mu gavumenti ya Museveni nga ne bwekito gavumenti ya Museveni bwemanya ebigenda mu maaso mu opposition mu kibiina kya Kyagulanyi ekya NOP olwo ne baza Kyagulanyi Ssentamu okubeera ow'amazima nabagamba politics Kyagulanyi gwazanya tazanyibwa muntu anonya kujja mu bukulembeze Kyagulanyi tugenda kumusoma kondoza na musomi mu byafaayo kambategeeza
bwe bamubuuziza ng'ali mu ggwanga lya Bungereza kuteeka erayita ery'ebisiyaga abaliisa n'avaayo n'agamba omanya Museveni ababaka bange ba palamenti bamukolera akolagana nabo ate ng'ekyo kituufu. Nomuganda ate kyeyayogedde kibi bwe yayokyezza Museveni mu opposition mwakolera sawa ebbanga lyonna mwakolera ng'atabangula ebibiina ebirala mwana batwahagabo ng'avudde mu kimunuupu n'olaba kaziwe Bashiri ng'abadde mu nuupu n'abalala mwebali ne Lwanga n'avaamu babaka ba palamenti Museveni abakozesa ombaka twahagabo bamubuuzizza ku lukiiko olusembe luno Makasi Mpuuga Nsamba mwabedde mu palamenti nga basoma alipoota eyo eddaame ly'abantu 18 abattibwa bwe batuula mu lukiiko olwasembayo biki bagenda okwogerako nga bagenze mu palamenti ngoba bagenda kuwuliza eddaame minisita yali agenda okusoma oyo David Muhoozi abantu bano bateesa nti oluvannyuma lw'okuwulira submission y'oli gyagenda okuba bategeera nti yakisiru tegenda kubaamu na sense bo bakimanya nekye bagenda okukola bagenda kuddamu kulabisa Anita Mongo ne palamenti yonna bagenda kuddamu bastriking bafulume mu palamenti ebyo babikanyako nga bagamba they went there bajja kutula mu palamenti bawulire submission egyagenda okusoma David Muhoozi nkulaga Bobi kajyo kyagamba nti munopu mwennyini Museveni akoleramu ayinamu abantu ne bagamba bwana agenda kufuluma palamenti nga ye owa loop agenda kukkiriza okukola ki okutwala ki alipoota eyo oba eddaame ly'abantu 18 abattibwa naye as long as nga yakava bwati kufuluma palamenti bagenda kukola ekiziti bafulume palamenti kati omuntu omu eyali mu bo munda n'agamba Anita Amongo namugamba Anita bagenda kuddamu ku exposinga kati loop olumala okwogera ekigambo kyonna okudiza omuzindaalo you adjourn the parliament. Jukira ku order paper kwaliko agendas endala ez'okudebatingako zaaliko endala ne bamugamba nti ekiteeseddwako Makasi Mpuuga Nsamba bw'amala okubaako kyayogera ku submission ey'eddaame erigenda okusoma David Muhoozi ey'enfa y'Abannayuganda 18 abatalabikako malaalo Anita Amongo toddamu okukola kiri kimu. I beg to adjourn the parliament. And what ekyenyini kyeyakola kyenyini kikulaga nti abantu bakolera mu opposition ddala mu nuupu abakolera mu Museveni. Oyo Kyagulanyi munange yangamira nti ensonga saamulaga wamwe ensibidde ku Kyampuuga tumujjeko ku leader of opposition oba tumulekeko nze nzikanya n'okulekako Mpuuga kati agusa olubimbire luno nzikanya naye fe tujja kumusisimula tujja mukubira kuno ku mukutu tujja mutekamu tujja mukuwa obuyisasi tukatambule oba tayagala kutambula ne as of now butukwata ndokyusa obukulembeze bwa luupu kati tugenda kwotekamu enjawukana mu ffe bennyini kuba tujjukire nti Masaka ze zimu ku district ezirimu obuwagizi obw'amaanyi obwa nuupu ate nga namwe mukimanyidde ddala mu kutegeera kwaffe ffe ng'Abafirika tetukkiriza mu democracy akola ffe tufuga naye bw'ajja okumutubalirako tetukkiriza ntegeeza ki nti ogenda kumanya kati n'ogoba Mpuuga kati gana amawulire ga Museveni nga bw'ogamanya bana ba TV bajja kumuggyako interviews ojja kwekanga ng'akoze eki ng'aseeredde ng'ayogera n'ebyatalina kwogera nga bw'olaba bigirwa nabategeeza ku bigirwa nti bigirwa mu federal byabufuzi ensinga tewulira n'olwobadde okumugoba kati agamba agenda kutaakaka bamuvunaana ku nsobi z'akoze ez'okkosa ekibiina n'ajjako abantu ssente n'alowooza abakyala balina ssente agenda bapulanti nga bagende mu palamenti n'okufuna obukulembeze mu districts n'ebifo ebirala mu Busoga nje yagenda okukola endorsement n'akubira omuntu ng'amuga nti wategedde waliwo n'ekifo oli mukyala oli Musoga waliwo okuba kansala w'abakyala owa district ejja kukisobola leeta ssente nja kufunira kaada ezo n'azirya n'akubira omukyala n'amugamba kati ogenda kwesimba ku bwomani MP owa Bugiri bw'ati wabadde ng'agenda ajjako abantu ssente ng'akozesa erinnya lyaki naye Kyagulanyi ssentamu n'ennuupu bwe yakedde ku makya ne bamugoba yayogera mu biwulira kati njagala tulowooze ku Mpuuga nga ne bamugye ku bwa loopu agenda kwogera biki
kuba bana abantu mu kusooka bali tebalina kitiibwa kyo oba Kyagulanyi njagala bategeeza bana abantu ba DP abali wansi wa under UID bali tebalina respect gye bali mu Kyagulanyi kati bamaze kulaba nti ebyobufuzi byakyuse Kyagulanyi yabikulira ne bamukkiriza lwampaka nga tebeera kyakukola. Era mu statement kye Kyagulanyi yagamba yasekana Segona ng'alaba tamufanako nga Kyagulanyi yogenda Segona nga Segona tamuwa na attention namugagwe mubuka gwe yagala wa president nga tamulaba mu values kati ovunawo nabanga batanise kati okuprovinga nti Kyagulanyi ebyofuzi yabikulira mu Uganda kati okusigaza ekibiina kyaffe nga kirina unit na identity oyo tumuleka amaleka ekisanja. I beg nsaba president Kyagulanyi nteko okuba ku video kuno kwoli obanga ogiraba kino okusaba for the good of the party ekyo tukireke. Omanyifa abasajja abafumbo namwe abakyala abafumbo obufumbo buyinza okuba n'ensonga zaabo 5 kwe butambulira ze mwateekawo 5 n'omukyala bw'akola ku 3 abeera ayise 2 ne bwazigwa ne bwagwa 2 bw'akola ku 3 n'agwa 2 abeera ayise. Kati for the sake of the good of our party tumuleke ne tumwongereko conditions. Kwa tubuza tugenda kujjayo mutugamba tujeyo Mpuuga tutekeyo Mwanga Kivumbi akoze kinga akolya kosasi ya Buganda akolya kokasi ya Buganda akoze eki Mwanga Kivumbi Buganda kokasi mukyajiwuliramu omusingi eyina omuzinzi gwerina ekola ki togera ku nsonga za Buganda okuva ku macha paka lwagulu tutulaba ngoyo kokasinga etudde nekola direction ku nsonga za Buganda ekola ki teyina kyekola kokasi ya Buganda yatekedde okutebolinga ensonga za Buganda eziruma Abaganda ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda okutwalira wamu ne bw'obuuza Mwanga Kivumbi alobinga okubeera mu kifo kiri Mathias Mpuuga Nsamba kikyakoze mu kokasi ya Buganda talina bw'otunnya Jole Sonyonyi ayagala okudda mu kifo kya Mpuuga Jole Sonyonyi yena akakikweka kakulira akakosasi ennaku zino tekakyakola mirimu gyonna tekwogera Bakamala kola probo ekisawe ky'entebe kasirika webuuza kati kosasi akakiko kakiyalinga akola ki asirise kanaye golaba ali mu vacation asirise ninge ebyokukola weebiri ebintu ebitatambula bulungi weebiri bingi ddala ebyetaaga okukola ki okutunulamu. Namusaba ne mugamba Jole Sonyonyi ne muweereza ne message ne mugamba genda otuyitira akakiiko aka equal opportunity Uganda akavunaanyizibwa ku butya kekiyeggwanga bwegenda okugabanyizibwa tulabe bano abantu betugamba nti abatuwayiriza ffe mbutulina obusosoze abantu bano batemeteme kekiyeggwanga tulabe abalya n'abatalya tulabe abalyako obukunkunka n'abalya ennamba tubazuule nakyo takikolanga. Botunulira Segona Medad yakulira Public Accounts Committee mu Parliament kati naye akola ki ennaku zino bakola ki nze mbadde ndowooza kulw'okukuuma ekibiina kyaffe tukkirize Mathias Mpuuga Nsamba amaleko ekisanja kino eyo ndowooza yange nga njidda mu mukwano gwange oli Musa eyabadde aŋŋamba nti ndaba ntya kuba luyitibwa na summarizing abantu abaagala nenkulaga buli omu obusobozi bw'alina nenkulaga buli omu kyasobola oviki mbona bwe nabakuba mu tooki nze ate gwenzi okulaba nga asobola okuba luupu nalowooza ku Segona sina wenteeka Mwanga Kivumbi atudde ano ku committee eya security mu Parliament ne bakola supplementaries mpitirivu ezigenda e Congo simanye ziraga mu Sujja operation Sujja na biki asako busa mukono atula ku committee ya security agituddeko ebbanga lyonna yeko abadde nga atula mu Parliament. Government nekola supplementaries mbagenda kunoonya ADF etaliyo Mwanga Kivumbi nga aliko committee kwatuula naye si mulungi I'm telling you. So omubi akire banga nsaba obukulembeze bonna obwa Nuupu wansi wa President Kyagulanyi Ssentamu
Mathias Mpuga Nsamba tumuleke si mulungi naye mubyakira ebbanga kuba issue eno kana yena wagituusizza eyokulwanya eddembe ly'Abannayuganda ng'okimanyi nti ababaka ba palamenti tebaba kudda mu palamenti ku lunaku lwakubiri luno abalala badde beewaggudde gavumenti ng'ebakozesa era bayise olugaayo mu nteekateeka ya nuupu gy'eriko ey'okulwanya eddembe ly'Abannayuganda bali bagambe ffe tuzeeyo mu palamenti ng'FDC era abamu bwe baakola ne badda mu palamenti n'aba-DP abaddayo okubeera ebweru kuno kwe tutaddeko okunyigiriza gavumenti nga tulaba nti kukoze amakulu abamu ku babaka palamenti aba nuupu abawera 20 badde badda mu palamenti lero singa Mpuuga tazeeyo atulagawa bano abantu balowooza bifo byabwe of which is okay balowooza allowance balowooza trips wali empira gye bagenda okusamba East African Parliament Games gye bagenda okuzanya mulimu okubaka okuddusa ejjiiko jjiiko okuddukira mu kutiya n'ebirala kati bye balowooza ko biriko allowances nga bazeetaaga nga bagenda kujeemera omukulembeze w'oludda oluvuganya mu palamenti bagenda kumujeemera nga bali lwedde okudda mu palamenti kyekiri Kyagulanyi kyagamba nti Museveni akolagana n'ababaka ba Nuupu era nga kituufu akolagana nabo Museveni akoze emizannyo mingi ddala ku Kyagulanyi Ssentamu egiganya okukwata emizannyo mingi Museveni gyakoze ku Kyagulanyi ngalowooza gijja kumufuula omunafu mu mitima gy'abantu okumunafuya okumulaga nti talina nsonga ne Museveni wakuba tisiwa amazima Museveni afaanana ng'omusawo omuganda omukazi afuna olubuto n'agenda ow'omusawo omuganda omubuuza nti olubuto lwenina lubuto lwa mwana ki omusawo ajja kumugamba nti bw'ataba muwala ajja kuba mulenzi omukazi ajja kubalaga nti omusawo aŋŋambye omwana gwe nnina mu lubuto bw'ataba muwala ajja kuba mulenzi ye gavumenti ya Museveni Museveni talina kintu kituufu kyasobola kukolera Bannayuganda otolwa Museveni omuvuganya ku Bobi Wine alukozi yatuuka n'okugamba nti Bobi Wine alina tingatinga ayagala kutomera konvoyi ye n'amuteekako AK-47 2 yamusanga nazo mu hoteeri ogw'ebijambiya yawona muwone yali setup era nti abantu abatemwe Masaka erwengo era emabega w'ebijambiya bombo zitekwa mu kibuga Kampala ne bakala okuziteekera ku ye byonna bino bijja kulaba Museveni nti bw'agenda okudda Mejinga Kyagulanyi ne obuzibu obubadde nabo ne bibula basis ne bibula kwe bisimbira kwagenda okubisimbira abenga avunana Kyagulanyi oyo Museveni waliwo n'abantu basimye bayita ba analyst uneeteekamu akasimu agenda kukola analysis mu biki byemwogerako ebbanga lyonna mubaddewa oyina akayo n'agamba Kyagulanyi yakuse statement yayogedde nga bamubuuziza ebibuuzo yayokyezza you people ensonga y'ebisiyaga ya Museveni ne Janet Museveni be baleeta ebisiyaga mu Uganda Museveni ne mukazi we wansi w'ekyaki ez'eruwempe ze bayitanga Mungu Mwema nkiddamu Museveni ne Janet Kataha Museveni mukazi we be bavunaanyizibwa ku bisiyaga ebiri mu ggwanga Uganda ebyejjira wansi w'ebikyaki by'amadinidini bino ebyekirokole gomanye emisango egyali mu kkooti egyawabibwa abantu nga babira kulisi mu biro oyo mutabani wa Kisingiri omanye emisango egiri mu kkooti nga babira kulisi mu biro muganda wa Pastor Manjeri kulisi mu biro oyo yasiyaga abaana basically nga asinga kwesiba mu basambi ba mupiira bwakulaba nga Mase ekaloba nga tomuwona kulisi mu biro oyo owavira mwanyina we Pastor Manjeri abawo ku nfudwe Mengo ne kuddako Robert Kayanja omusumba wa Miracle Center ne Chiwewesi kansanga Miracle Center Museveni abasiya zaabwe yabafunanga mu sente wansi wa bikyaki y'abalokole ebyo bakoleranga mu diiru oyo Kayanja yamalako emyaka 10 mu Uganda nga yasinga okuleeta spirits ne wayini w'omulembe kata wa musoro
nga kovisinga abazungu okono na regime okono n'omulembe n'okono n'abaana baffe nga bamuwa emyenge egyo agireete bw'oba bagatta bano nga bakola embaga zaabwe nga babagatta emyenge egyo bagikozesa nga baginywa ku mikolo gyabwe of which wayitawo akabanga katini awo ne bazuula omwenge gwa miliyoni 5 wali ebbunga mu makaage nga tebamanyi negyo guyitya teguyadde omusolo oba bafuna mu butakkaanya ne bazuula omwenge gwa miliyoni 5 eza Uganda nga guli mu nnyumba yawe ebbunga. Niye Museveni mutaba mwenkanya mu bantu abasana okuwa omudaali okulwanyisa ebisiyaga Bobi Wine mwali bwe kibanga oluvannyuma lw'emyaka 10 yakuba lyrics ezivumirira ekyo Museveni yavaayo okudira akola statement yeebasa Bobi Wine oba okumutaasa nga Abangereza bamutaddeko bbaani kuba kati Abamerika baganye bana Uganda top officials okujja mu Amerika batandise okukayana bennyini bakayana beerwanako naye mu myaka 10 emabega Bobi Wine ayimba te omuntu akosse ebisiyaga asanana kuttibwa Museveni yavaayo dina president Kyagulanyi okumwebaza okuba oluyimba oluvumirira ekikolwa ekibi mukaseera kwe tasobola kukikola nti gwe gwali omuli omwe yali ngaafunira bana abasajja ababikyakibire bikyakikyaje ebidini bajja ngeno mu bazungu na mulama gwa bisiyaga ne babakolera fundraising ne babawa sente convention yemu yali e Washington wakati w'omugenzi barabye ekkubo ne Pastor Serwadda. It was in Washington, I don't know whether in Washington over New York, where's the bill, state the bill. Yali babulizi banjiri mu nsi yonna yetabwamu abaddugavu babiri Pastor barabye ekkubo omugenzi ne Serwadda bali bakyali bamugwana. Abazungu beewuunya okulaba abaddugavu abali baze mu convention yeyo ne babuuza you people, where are you coming from? We are coming from Uganda. Abazungu ne bayakade ekintu kyabwe kyandise okutambula ne babuuza mwagala ki ne babagamba twetaaga addressing system twetaaga okufuna amachacho gazima na biki abazungu ne barazinga sente ne bazikwata ne bazibawa ne bazingiza mu gwanga Uganda. Ebbanga lyonna Museveni ne General Kataha Museveni bamaze ebbanga lyonna ng'ebisiyaga babifunamu ebisiyaga lwaki Kyagulanyi gwe mubipimirako gwe mubivunaana Tena babuzo ne baganda ensobi za Museveni zakoze Kyagulanyi ino zisasulira Gunjagalo zema bega mu myaka 10 nga Kyagulanyi muyimbi wa amaanyi nga buli muyimbi yena yagala kuyimbirako Bungereza va ku Amerika kati yakajja buli muyimbi yena abadde nga abeero wa amaanyi nga yagala yimbeko e Bungereza mu myaka 10 emabega ne bamutekako bbaani eyo bbaani tebagijjeko Abangereza nga baagala yabagiddwako balanyizi baddembe mu nsi yonna. Bakali Kyagulanyi we yatuuka n'abali mu gavumenti bamusigamu ssente bagamba oba oli abakasajja kayinza okujja kandabiranga ddala bw'owa Museveni ebitalo ne Kyagulanyi amuwa ebibiri kati Kyagulanyi kyaliwo omuntu wakusaagirako nga bwe mulowooza bano abantu abali mu gavumenti ya Museveni they put a lot of money bakola investment mu Kyagulanyi bakimanyi bwakeera ku makyanga yazze babeera mu kirise bondabiranga ddala nze musajjawo obangoze n'owa Museveni nga webateekayo Kyagulanyi. Kati ensonga y'ebisiyaga mwe mulowooza yegenda okuddaabiriza Kyagulanyi Kyagulanyi talina muntu wagenda kusibira muntu waki muli wa bisiyaga talina ateekamu amukwatira ye nga Kyagulanyi bukyayise etteeka ebisiyaga byazikira ate etteeka yalisaako omukono bakasibaani Girisi gwe bakozesa mu Uganda ayingira bamutunda gwe bakozesa okusiyaga abantu kubane Museveni abazungu bamwinako data nti babadde bamufaninga wansi w'abasiyazi babadde bamufandinga kati kino akireeta mu mutima gw'amanyi nti abazungu abamu bayawukanye naye bagenda kuyisa fani ne resources mu Kyagulanyize mu gwanga Uganda nayagala muttatane naye ng'ensonga y'ebisiyaga ya Museveni ne General Kataha Museveni wansi w'ebikyaki eby'ebiwempe ebyatandika nga babiyita mungu mwema nabiwulirangako eddebo mwabiwulirako abantu kati mukonde eminga Kyagulanyi kati gosobola kwogera ki gwakera ku makyalo okwata Kyagulanyi ensobi osobola kwogera ki kikyo badde okola mu gwanga Uganda obadde okola ki kubanda badde nendowooza nze
natunudde bu clip mu archives wakati wali kumwenda nkaga mu ebiri nga Uganda efuna independence. Museveni yine myaka 18 by then 18 years nga Uganda efuna independence. Nibo tunye mu archive mugende mugitunule mulabe abaana abato kuva ku myaka 15 nga bali machi konsani ku gwanga lyabwe 15. Abaana abato nga bawulira nti eggwanga libakwatako ku myaka 18 omuntu yali amanye eggwanga lye Uganda kikyateekeddwa okufuna nekyatafunye nekyabanja ng'omuntu akimanye ku myaka 18 oba 15. Ne ku mulembe guno kati omuntu baweze emyaka 18 abeera mbodooli kyayinza kutegeera ku ggwanga Uganda aleme okutegeera byateekeddwa okubanja gavumenti emufugidde emyaka 4 n'atuuza mu Kyagulanyi okumuvuma n'avuma Kyagulanyi nga tamanyine byateekeddwa okubanja gavumenti kumuwa byekoze gavumenti ne byetakoze nga tasobola kukikola ekyo. Ku myaka 18 bwe yessaamu akasimu abeera mbodooli omusoga kuba nti mbodooli avuma Kyagulanyi. Bw'omusanga ng'ayingidde emyaka 25 aba mu mbatuutu mufungula ndiga abatalina amagezi gaalina tategeera. Nekyo Museveni akikoze nga deliberately abantu bano okubeera bize obuvunanyizibwa ku ggwanga lyabwe. Kyagulanyi kyennyini kyabadde ng'akola okuddamu okujjukiza abantu bamanye nti eno Uganda yaabwe bagirinamu omugabo. Bannange Kayanja ng'asiyaze bantu yali agaliddwako. Kayanja bamuvuna n'okusiyaga omwana alo ng'amuvunzizza akabina kubisiyaga. Pastor Sempa ne Pastor Male babagalire luzira bwe bavuna baga nti bakole community work naye basindike mulago basimulenge eddwaliro buli kumakya. Nenga obujulizi weebuli ne gwe basiyaga wali avunda ennyuma. Ne koti ya musingizi yasisingiza bali Pastor Sempa ne mune ne basikuma eruzira mukubajjayo ne bagamba bakole community work nga balina okukera mulago bunaku basimule eddwaliro lye mulago bali simule nenga bagwe bavunana wali ye Museveni. Kayanja ni untouchable takwatwako chiwewe si wali takwatwako be pioneer bebisiyaga mu Uganda jene tekataha Museveni mwe basiyaza abasokerako mu ggwanga Uganda. Kati mulowooza kati Kyagulanyi kati yateekeddwa kati okupimirwako ensonga mwayisa amateeka mu parliament mumusinga numbers. You signed the law mukosette muje yeteeka mu tukube ku meza likole. Byandi bisiriseeko ebyo. Ku myaka 18 n'ogaana okubanja gavumenti byetakukoledde Kyagulanyi n'abeera nga ye mubi. Mudeyo mutunule mu archive mu clips lwembagamba mu black and white ngotunulira abaana bali ku makubo balayininze 18 15 nga bamanyi kibayita independence tugenda kufuna obwetuwaze abantu okwetegerera ku ggwanga lyabwe. Kati Museveni yakuteekawo somo bayigiriza abantu okwagala ensi yaabwe. Omuntu yeetaaga kumusomesa kwagala nsi ye. Fona otulife twala omusolo n'ogweweerayo omusolo gw'ogweweerayo. Lwaki nti omusolo gw'owaayo omanyi bye gukola. Teweetaaga kusomesa wano. Otuuka mu ddwaliro ng'eddagala gye liri. Ekkuba okw'oyita temuli binnya. Amasannyalaze tegavaako national grid tegajjaako. Okusoma public schools weziri. Ne bw'oyagala looni osobola okusoma kyonna ky'oyagala. Kati olina nsonga lwaki bakusomesa okwagala Amerika. Amerika etologeddeko okugyagala lwampaka. Kuba ebyo bintu byonna weebiri. N'omusolo gwo gweweerayo nga teyakukase. Oteekeddwa oguwaayo kuba bye gukola obiraba. Museveni agakusaawo ssomo bagenda kulireeta. Basomesa abaana okwagala eggwanga lyabwe. Ekyo tekirinawo kijja kukola mu ggwanga Uganda. Museveni gwe abantu gw'obatamiza okwagala eggwanga lyabwe. Ebintu by'okola tebiwaliriza abantu kwagala nsi yaabwe. Onoga mu kibuga kya Kampala bagenda kukuba biraka. Okukuba ekiraka
era empale wobe yulika owakoma ng'otungere watandikira okuyulika. Mutunulye empale gye bakubye ekiraka. Bw'okuba ekiraka bw'oti w'okomye ng'otunga wayulisi era watandika okuyulika. Kati ogenda kukuba ekiraka ng'okuba kolansi otekemu ekiraka. Era wagenda kutandika wennyini kiri wekikomye w'okubye wagenda okutandika ate kikole ki kitekewo ekinnya ekirala obeera okola ki. Ne bino biri bwe biti Museveni sere zafuna mu Kampala zimetaininga parliament ya institution yokka etabanja kuba mwateekeddwa okuzanyira emizannyo egyenda gyawulya gyayagala egimukumira mu bukulembeze mutayagala kunyiza baka parliament. Institution endala zonna ziri wansi tezikola. Ne Museveni amaintaininga parliament eri mubaka abanja yadde sitting age ne allowance teri amubanja. Kuba Museveni akimanyirira nti parliament eno yeteekeddwa okumuwa kyayagala gy'amaintaininga. Kati abantu bali mu kusafaringa. Kati otubuulira kati new curriculum okusoma kutuuse tugenda kuteekamu n'okwaga n'essomo ly'okwagala ensi. No. Twagala abantu baffe ababuze bemwatta. Katwagala malaalo kuba eddame mwalisomye mutwage we mwabateeka. Ali bane ekyagola nyoba yavaawo taata. Allahu akbar. Kyagula nyine boto omwagala n'ofuna budde busirika busirisi. Nagezze okulaba muhoozi ng'akola interview anyonyo. Emugamba Katonda ye muhoozi mutufu atuleke kuba Museveni wali awo Museveni amanya okuwutta. Museveni oyo awutta oyo golaba. Ne ojja musasira nti emyaka ali mu 9. Museveni alinga mukyala akugamba 8 naye yasalako 10 ali mu 9. Museveni akola ensobi n'azeerabira. Yalondako mbaka para yalonda kuitwa za ambassador ye yalonda ambassador Kintu Nyago namusindika okuba ambassador wa Uganda mu America ate nasirikayo ne kinobe kwa appointment yemu omutageze nga deputy nenga buli mwageze nga ambassador nane tabijukira byakola awutta neno nomvuka gwaira byenga asobola kubanga ategeera bannago omusajja ayina ekizibu ku bwongo oli. Atasobola na kubako kintu kyalambika agenda kututwala woyo. Kyagulanye mutya kyagulanyize mutya mbategeeza amazima. Omwana azanye game y'ebyofuzi ya myaka 4 nabanga gimazeemu emyaka 30. Waliwo ensonga egenda maaso mu FDC eye Katonga ne yanaje nankumbi ziri 2. Febe twabiyitamu nga tukyali mu DP. Waliwo DP ya State House, Stewo ne ya Wilson. Twabibalamu bingi. Obeera DP ya Semogende ya Bwenje. Ne tujja mu kalulu awo mukaku nga avudde Bungereza natwala DP mu kooti. Ne bamuwako ne bawula enkumbi n'ekikonde. Mawo ne bamuwa enkumbi mukaku ne bamuwa ekikonde bonanga ba DP. Era mu 7 UPC nejja nga waliwo Erwana eya Akena nga waliwo ne yani ne ya Bosa nga balwanagana UPC. Kati FDC weri waliwo Erwani de Katonga eya Balukwago ne ya Banandara. Naye njagala webuuze ekintu kino butogera ku FDC oyina bweyawula FDC ne Besigye. Nabwe kutuboyogera ku NRM oyina bweyawula mu 7 nekigongoba ne bidandisali kuba bidandi yagiwandisa. Oyina bwobawula kati Besigye nga ali Katonga webuuza bana amanyi Banandala bagajjawa okulaga FDC gye balimu nga teri mu Besigye nga bamufulumiza mu FDC nga pioneer ng'omutandisi w'ekibiina kya FDC. Neze nabagamba nembagamba mubalekere kye balina ensema zo bategeera. Mujye mwegatte ku Bobi Wine.
Ebyokani na stamp onakaya ne secretary ne stamp ne chairman ne stamp bigenda kubonera budde fe kyevuliko kujjako mu 7 mugenda kukowa kuba temujja kufuna kye mwagala this state masinare bali bakola government ya mu 7 kwa buluzaamu kibiina era ekyo bakikoze bakuumibwa bulungi mu 7 abasiraamu badenga abakola ebbanga lyonna ono amuyita mufu n'ono amuyita mufuti abavuga obugaali babadde ga president babi waliwo mahaba ono omulala yakafa Ibrahim Sekibenga abadde ava aji Ibrahim Sekibenga abadde avaawa abadde ali Buganda eyo naye yakafa mahaba walinga president abaludo kabuye kalwe n'omulala wali babiri mu 7 watu bakola ebintu abira mu divide and rule goyinza okulowooza ku kigambo FDC nga Besigye wali mulamu kuno gamba ti Besigye ali ku kyamu gwe nandala goli ku kituufu oyo musajja we Maokoto oyo simanyi sibambi kuno kera ku machansi sibambi nga gwe mutuufu ku Besigye atandika ekibiina kye yatandika struggle ye Kikonyogo nokera ku machanga gwe mutuufu Kikonyogo omugezi w'ekibiina ku Besigye wali yatandika ekibiina Museveni watu wakola ebintu bino bye bifuula Kyagulanyi omuntu ow'enjawulo Kyagulanyi abantu n'abamanyi Kyagulanyi wali awo abantu ba Museveni bakimanyi abamu nti Museveni tebamwetaaga bakuuma mulimu nkibaddamu kibagamba zenda mukwano gana nga muneka tunaakola ki kano ke kalimu akaliwo tukuuma bakuuma mulimu nenga mulyo sensi nabo bamanyi kyekitambula era batugamba baana baffe mubeereyo temuzikiza nafunye wano obubaka obuntiisatiisa omulundi ogwokubiri kanimba gino omuntu n'agenda n'ahakinga email y'omuntu nasaako obubaka obuntiisatiisa nga bayagala babajja okunjijjako omuntu we bajja okunzita n'ebirala bingi kati kuno omulundi guli gwakuna nga nfuna okuntiisatiisa naye nga wewunya omuntu agenda mu email yange ensonga zange nazikwasiza wano FBI namaze ogenda ku police then stating tujja kunoonya tujja kuzuula oyo omuntu ali mu fake account antekako kuntiisatiisa nesinaze mwesobola kuva ku bantu sina mwesobola kuva ku nkyukakyuka bwe mba tageti yakudda ate Kyagulanyi akulembedde abaagala okuttibwa nze ndi wala olaba Kyagulanyi ayagala okuttibwa gwe baagala okutta akyalemedde ku struggle agiremeddemu kati ate nze ali eno wansaasa esaamu nze mba nti okuttibwa mujja kututta naye tekigenda kujjawo bizibu tekigenda kujjawo bizibu naye munaatukanga kangamba tegeeza tetugenda kuva ku eno nsonga tuli bulungi walo tuli bulungi naye waliwo bannaffe abali obubi temusuubira Uganda kutereera okujjako nga mugyeko Museveni tewali Uganda wegenda kutereera mbategeeza abali ku mukutu kuno okujjako nga twekembye bannayuganda tujjako Museveni Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mpiseeko wano ndakika zange ngana mu 5 awangala isa abasajja kabaka empozi ekirala Mayiga nga asirise nnyo natiddemu Mayiga nga asirise nnyo abalaki omulodokayi abalaki nakuzino yeewummuza atadde wasengala beyi ne kasiriseemu kano natidde Mayiga ono aye kalina byakulunga kati tumanyi Ssaabasajja kati bwali ensonga za Ssaabasajja kabaka tetumuwuliza tumanyi emipiira egisembyeyo egy'amasaza talabiseeko wankuluko ku Ssaabasajja kabaka tumanyi kikimulika ennaku zino Mayiga asirise yalabiseeko wano nga ayombesa omuntu ayagaba ebimuli bya ssente ku masomero asirise Abaganda twebereremu tubuza accountability Ssaabasajja kabaka ali mu mbeera ki
oza embeera mujuwulira Kazito Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine katadde ku musajja katandise okuvaamu ebirungi katandise okuvaamu ebibala era kati General Museveni watudde yamanyiwo yategeera embeera nga bwe mutambulira naye nga go omulimu gutambula bulungi eno era essaawa yonna bw'owulira nti gavumenti y'omusajja egudde teweekanga manya omulimu gubadde gutambula bulungi mu underground era tuba tutuuse ku buwanguzi twetegese tubeere ready essaawa yonna obuwanguzi obutuukira mu ngalo zaffe tuba tutuyodde ate okubutwala okusobola okutuuka mu nsi ensuubize n'okusobola okuzimba Uganda empya abaana baffe mwe baneeyagalira kale byebyo tujja kuba tuddamu twogere ebigambo Mukama asaba bankuumire mweraba